N'olwekyo tubeere nga tulya emmere yaffe eya bulijjo naye wabula ate okwongerezaako emmere eya kiragala erimu zinc, enva endiirwa ezo tuzeetanire nnyo, naye n'ekirala abasawo twagala nnyo okugamba nti no mu kiseera kino okwongerezaako twettanire nnyo bu vitamin C ne zinc. Naye bw'oba oyina ennaanansi yo, oyina watermelon, oyina emiyembe, Katonda yatuwa mu Uganda nti tulina ebibala bingi. Twettanire nnyo okukola ki? Okulya ebibala ebyo. Niimu n'entangawuzi ne kamulali, abantu bagattika ebintu bingi nnyo. Ekinzaali ne babikuba mu kisefulya ne babinywa, naye tukimanyi nti omuntu asobola okufuna amabwa mu mimiro oba n'afuna amabwa mu lubuto ate ne gamukosa. Nze ndowooza mu kifo kye twandiyitirizza okunywa ebintu ebyo twongere okunywa ennyo. Okunywa ki? Tunywe emicungwa ne jinja ne lemon tusobola omunywa naye mu kigero kitono. Nze nandifunzeeko n'omuntu aŋŋamba nti wenywera amazzi, nywa amazzi mangi osobole okulaba nga bw'ogenda emanju okufuuyisa amazzi ago g'ofuuyisa gaba meeru.